Essula ey'omunaana. Awo olwatuuka emyaka 20 bwe gyayitawo, Sulemaani mwe yazimbira ennyumba ya Mukama n'ennyumba ye. Ebibuga Kulamu bye yawa Sulemaani, Sulemaani n'abizimba n'atuuza omwo abaana ba Isirayiri. Awo Sulemaani n'agenda e Kamasuzoba n'akimenya, n'azimba Tadumoli mu ddungu n'ebibuga byonna eby'okuterekeramu bye yazimba mu Kamasi. Era n'azimba ne Besukolooni ekya waggulu ne Besukolooni ekya wansi, ebibuga ebiriko enkomera ne bbugwe n'enzigi n'ebisiba, ne Baalasi n'ebibuga byonna eby'okuterekeramu Sulemaani bye yalina, n'ebibuga byonna eby'amagaali ge, n'ebibuga eby'abasajja be abeebagala embalaasi, ne byonna Sulemaani bye yayagala okuzimba olw'okwesanyusa kwe mu Yerusaalemi ne mu Lebanooni ne mu nsi yonna ey'amatwale ge. Abantu bonna abaasigalawo ku Bakiiti, n'Abamooli, n'Abaperizi, n'Abakiivi, n'Abayebusi abatali ba ku Bayisirayiri, ku baana baabwe abaasigalawo oluvannyuma lwabwe mu nsi, abaana ba Isirayiri bataazikiriza, ku abo Sulemaani kwe yasoloozanga abaddu ne leero. Naye ku baana ba Isirayiri Sulemaani teyafuulangako baddu olw'omulimu gwe, naye ne baba basajja balwanyi era abakulu b'abaami be, era abafuga amagaali ge n'abasajja be abeebagala embalaasi. Era bano be baali abaami abakulu aba Kabaka Sulemaani 250 abaafuganga abantu. Sulemaani n'ayambusa muwala wa Falaawo ng'amuggya mu kibuga kya Dawudi n'amuleeta mu nnyumba gye yamuzimbira, kubanga yayogera nti, mukazi wange tajja kubeera mu nnyumba ya Dawudi kabaka wa Isirayiri, kubanga ebifo bitukuvu essanduuko ya Mukama gye yatuuka. Awo Sulemaani n'awangayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama ku kyoto kya Mukama kye yazimba mu maaso g'ekisasi, ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, ng'awaayo ng'ekiragiro kya Musa bwe kyali, ku Ssabbiiti n'emyezi nga kye gijje giboneke, ne ku mbaga ezaalagirwa emirundi 3 buli mwaka, ku mbaga ey'emigaati egitazimbulukuswa, ne ku mbaga eya Ssabbiiti, ne ku mbaga ey'ensiisira. N'agaba empalo z'abakabona olw'okuweereza kwabwe ng'ekiragiro kya Dawudi kitaawe bwe kyali, n'awa Abaleevi ebyo bye baalagirwa okutenderezanga n'okuweerezanga mu maaso g'abakabona ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, era n'abaggazi ng'empalo zaabwe bwe zaali ku buli mulyango, kubanga bw'atyo Dawudi omusajja wa Katonda bwe yalagira. Ne batava mu kiragiro kya kabaka kye yalagira abakabona n'Abaleevi olw'ekigambo kyonna oba olw'ebintu ebyaterekebwa. Awo omulimu gwonna ogwa Sulemaani ne gutegekerwa olunaku olw'okussaawo emisingi gy'ennyumba ya Mukama n'okutuusa lwe yaggwa. Bw'etyo ennyumba ya Mukama n'etuusibwa ddala. Awo Sulemaani n'agenda e Eziyonigeba ne Erosi ekiri ku ttale ly'ennyanja mu nsi ya Edomu. Kulamu n'amuweereza mu mikono gy'abaddu be ebyombo n'abaddu abaamanya ennyanja, ne bajja wamu n'abaddu ba Sulemaani e Ofiri ne bakimayo zaabu ttalanta 450 ne bazireeta eri kabaka Sulemaani.